nkubuza kama kyago olunaku olwaleero najjo sinzira okubanga otulaba oli ku BBS Refina Kansulanti muri bulungi tuli mu festive season tuli mu mood ya Christmas so yonna gwe yatandise ddwanga watandise holidays zo kitegeeza nti oyina kubanga weteekateeka kubeera nga ate buli kimu okiteeka mu mbeera kale olunaku olwaleero tusinzidde Makindye era nga bwe tugenda okubanga tusinziira then ne mu studio okusobola kubeera nga tukuweza program sumulo ey'amakyago olunaku olwaleero wano Makindye bwe tuli jjo tubadde tugenda maaso nga tubalaga enguudo embi so ndowooza Makindye Salaama n'ebitundu ebirinaanyeewo wano ekikirano kyekigatta wali ku Entebbe Road ekkubo lyawo B okuva wano mu junction Wendi okugenda ku Salaama Road wabi okuva wano mu junction si Wendi okwambuka ku Bitaala ekkubo baaliteekamu buteesi attaka waliwo ebinnya ndowooza kano akakutula okuva ku Entebbe Road okutuuka wano mu junction ya Salaama Road weeyinza okugamba nti nno we walungi kale tugenda kubanga tulaba ebintu ebyenjawulo ebiri wano mu Makindye abantu abali mu Makindye engeri gye batambuzaamu obulamu omwaka gubatambulidde gutya business ki eziri mu Makindye biki bye bakola n'ebirala bingi nnyo naye nga olunaku olwaleero maybe kyotayinza kubuusa maaso kwe kwogerako omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ayogerako n'ebintu nga oyinza okubanga ku screen yo omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga ayogerako n'abamawulire egenda kuba question and answer so kakati ndowooza twandyagadde abantu be Makindye batubuulire bandyagadde omukulembeze w'eggwanga abaddemu ki kubanga olunaku olwaleero bamwe bagenda kuba babuuza pulezidenti nga ye bw'abaddamu bamubuuza nga ye bw'abaddamu so kyekigenda okubeerawo olunaku olwaleero and being ntino tunatopa nga tuyingira Christmas njagala okubuuzaako omuntu ng'obadde osonda akasente k'omwaka guno gwonna ng'ogamba nti ekibiirwa kyange kyakugula mmotoka aziza osobola okulaga abantu emirimu nga bwe gigenda mu maaso ekibiirwa kyange kyakugula mmotoka twagala tumanye mwe abagula emmotoka naddala abangula mmotoka nkadde nga mulundi gwo ogusooka okugula emmotoka biki wandibadde ogoberera oleme kutomera biki mmotoka kika gye wandibadde ekisooka ogula yandibadde enyo mafuta kikaki wandibadde ogigula sente mmeka wandibadde olekayo sente mmeka nga tonnagula mmotoka so that oyingira December ogule emmotoka yekutwala mu kyalo nga muganda wange oli malidadi sana kale akansooka endooza akuzeeyo wa hafi ayongera okubeera nga ate akuwa amawulire naye nga azizi wayinza okuba nga ate akulaga tuli wano mu junction ya Salaama Road kiri kyambuka Makindye ku Bitaala kino kikkira ku Entebbe Road kino ekirala kiddayo ku Salaama Road